okuva enjega ya kasasiro lwe yagwa ekiteezo omwafiira abantu abasukka mu 35 abaasimattuka baakuŋŋaanyizibwa mu nkambi eyateekebwa ku ssomero likiteezi kya Kyovu Uganda. Kuno kwagattibwako n'abantu abalala abaasengula okuva mu kitundu ekiriraanye kasasiro ono abaali mu mita 200. Mu nkambi eno mubadde musigaddemu abantu 250. Twakafuna bamaama 5 abazaalidde wano mu kampu ne twongeza ku population ye Uganda n'omusolo wamu n'obululu. Olwaliro gavumenti bano buli omwe muwadde obukadde bw'ensimbi 2 basobole okupangisa ennyumba mwe basobola okubeera. Okay. Bano beebazizza ekitongole ki Red Cross ne ofiisi ya Ssaabaminisita okubalabirira ebbanga lye bamaze mu nkambi eno. Ka Wycliffe Ssaalongo, taata weebale nnyo weebalire ddala. Otukoze obulungi obutagambika. Kyokka abaali balandiroodi bategeezezza nga bwe batagenda kuva mu kifo kino nga tebaliyiiriddwa kuba obukadde 2 tebulina kye bugenda kubakolera. Honestly speaking, mu meeting ye twalina we concluded that tulina okulaba nga abalandlords tubengeginga separately. Then nabo ne tumanya tugenda bateeka wa. Bano babegayiridde okukkakana kuba ensonga yaabwe emanyiddwa era yakukolwako. Nti tugumiikirize bagambye wano Roma tebagizimba lunaku luki. Tukwate akaliwo akatono kayana kakuli muki kano ke bawadde tekalina kye kali. Wano minisita wa Kampala Minsa Kabanda nga yeyeetisse obubaka bwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akkaatiriza ng'ensimbi zino ezibaweereddwa bwe zitali za kubaliyirira. Eyo compensation gye tugendako ate naye si lwaleero naye twagadde nga tugamba omanyi nga baga short term ebyakazigizigi nga bwe mbadde wano mu tenti nga temusula nkona mu tenti abamu. Agamba enteekateeka gye balinanga gavumenti bagenda kuzimba ennyumba eddundu gye basuubira nti waakubayamba. Abatayagala temujja kugenda. Abayagala tugenda kukolayo amayumba ag'omulembe agasobola okuba nga gayingizibwamu abantu babeere ng'oli yafiirwa ennyumba y'eggoloofa asobola ogikola ki okusinziira ku gavumenti valiwa gwe bagambye naye ng'agamba nti tuzimbire abantu baffe kiteezi tumuzewa eddundu. Era bakukwatagana ne KCC okulaba nga bateekawo emisomo gy'ebyemikono eri abo ababadde bafuna mu kulonda ebicupa. Tugenda kufuna amannya g'abayagala skilling. Tutera okugamba tuteeke senta okumpi wano we musobola okuba nga muleeta abantu bammwe okukola ki okusoma. N'ebyonooneddwa ku ssomero lino byonna gavumenti yeeyamye okubitereeza. Toilet y'essomero tujja kikwasaganya ne Prime Minister's Office tulabe bwe tukikola n'abaana abasoma. Okusinziira ku Red Cross abantu bano bakuweebwayo akadde k'okunoonya ennyumba mwe bagenda okudda nga wiiki ejja weenaggwerako basuubira bonna okuba nga bawedde mu nkambi eno. Asifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.